Lwaki yagumiikiriza ebbanga eryo ne lituuka n'atuuka n'okutwalibwa mu kkooti nga tayogeddeeko n'abantu banne kubanga okubulwa ssente tteeka naye ekyasuula ekitiibwa kya mukadde waffe ono bakazi asooka akuba ebigere bisatu emabega yeebake kya bugazi ng'omusajja ng'ali yekka addemu ategeere nzaani buli weeyita omugagga n'aba n'akuyamba bakudduka kozesa ffeemuyo bulungi kozesa akadde Katonda kakuwadde ng'oli mulamu bulungi gwe buli lwalaba omuntu ng'avunaga nti nina ssente ye mwavu asooka kati Lwasa tumulabanga eyeefuula mbega ku bulamu kubanga yafeekinga obulamu. Fake life always a very expensive. Nagamba nti omuzungu alina akagera akagamba nti never judge a book by its cover. Yabanja Lwasa obadde olina akasente k'omubanja musooke mu mulinde astabilizing kubanga olwaleero stress gy'alina asobola okusangibwa mu nju nga yeetuze. Singa Lwasa yali yeeyisa bulungi nga ne ba ekisibe abeeyisizaako bulungi olwaleero Lwasa alina ekisa amusinga ssente ng'asobola okumweyimirira ne kkooti n'esalawo nega nti kadde bweru naye olw'okuba nti basajja mmwe muyina embeera ezityobola abakazi olw'okuba mufunyemu obutakkaanya n'omwanika obuziina bwe. Eno kamera si ya buli muntu era sabira nnyo omuntu awangaalidde mu kamera ng'agibeeramu buli lunaku ng'agyogereramu nga tanneekolako lugambo. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Eric's Ugo. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeida tontakura. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafiq, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Randa Air. Okay, mbabuuzaako buli ali ku media ankwebaza emirimu emirungi gyokola mwebale kubanga otwekuumirako mwebale kubanga olaba programu zaffe nga bwe zitambula abasharinga abasubscribinga kyemukola kirungi nnyo era mugende mu maaso naffe tujja kubanga tubaweereza buli kimu ekiba kitambudde mu ggwanga. Nze Duncan nga bulijjo nziza okubanga tubatemera wiiki nga bwetambudde biki ebadde mu wiiki namozi ki ezikuttwa mu babiro butya bwetugenda okubanga tuzikolako nga tuzitematema. Lwasa obugagga bwe bwamuyambye oba yasuze luzira Swakibu ekyokulera abaana ba Diamond kikola amawulire oba tekikola ate era n'aba government parliament abaana okubatwala okubanga batandika okubanga badda ku family planning kya bugunjufu oba kyakwewuddisa. Okay, onaku lwaliro ensonga bwe nzitematema leero ndi ne Kojja Kitonsa Kojja waffe gwe twakkiriza nti gwe tulina ng'otambula ne wano ku media okubatuusaako kyemwagala omumanya oba bangula mu nsonga z'omukwano oba yambako mu biki mutamanyi mu kisenge na butya ddagala kiri weetaaga lyatayina era gamba sikola ki siriina si bano nti ate omugamba olina eddagala lya sirimu nagairi ate ffe tumuwonya ntudda ne mugati ne tutuula eno bye tutajjanjaba tetubyogerako nsonyiza okulaba Kojja. Amina Duncan neesimye okubeera nga mbeera naawe manyi kirungi nnyo okubeera n'omuntu akutegeera era nze ngamba nnyo n'abantu abagwa mu relationship nti sooka okwanza oyo abadde mukwano gwo era mmwe abasanga abakazi mu mabaala nsife bamuzeyi ngamba bana batulaba gwe sisobola kwogerako kuba nga yeerwanyeeko mangu era mmwe abasanga abakazi mu mabaala mu kiro kimu noga nti ngudde mu mukwano n'omusajja ngudde mu mukwano n'omukazi mwerimba omuntu yenna ateekeddwa kusooka kubeera mukwano gwo kyova olaba nti mukwano gwo tasobola kudisappointinga naye tulebe disappointment si bantu oli ategese omukolo ne gutawakinga out
oli ategese okwanjula omukazi n'abula omusajja n'atajja si mukwano gwo kubanga mukwano gwo yoyo yekka akuswalirako naga nti bwe siikole kintu kino eri mukwano gwange ono akinaaba kitya naye omuntu atakulumirwa atakuswalirako tabeera mukwano gwo so nno kirungi nnyo okubeeranga n'omuntu nga mukwano gwo nange nno muna ekinyumira nnyo okukola ne mukwano gwange bwe kibeera era nze mba nkola naawe mba tugamba free era nkyebaliza Katonda nti waliwo olunaku awo lwe bankwatako mashini naye era munaye gwe wavaayo noga omusajja mumanyi naye abatulaba bayinza okuloza bankulabye jjo kulabye luli nyinza okuba nti jemvudde waffe era lumu tujje nga tozze kunkyaza nga tuzze kunyumyamuko mu jemvudde waffe abantu bamutegeere abantu bamutegeere tuleme kugamba ate gundi agamba akumanyo tunyumye nga tuzze kunyumya bunya kamera eri awo batulabe alhamdulillah gitambula bwe giti 5 nga bwomanyi ekonome ya Uganda tulaba abantu bonna bwe twali twesimisa bali mu kudduka mu ggwanga bagenda ne kituleetera okutweraliikiriza nti ffe tugenda kulabirira baani kubanga bwe twali tuwaddeyo okujjanja population gye tugamba okujjanja ffe twakola eddagala tume tugenda kujjanjaba abantu obukadde 45 butandise okwesala kubanga omuvubuka bw'agenda n'ava mu ggwanga n'agenda ku kyeyo nga morova tannaba na kuzaala kitegeeza tayongedde ku population ya Uganda ate ye nga omwagenze kitegeeza eyongera kendeera kitwalawa gavumenti ekitegeera gavumenti goza kiba kigitwalawa so twongere okuliyetinga emirimu twongere okubeera abakozi twongere okwagala Uganda yaffe twongere okukyawa ebyo bye tutamanyi ebyekigwira abantu batengiza nnyo n'ebintu byekigwira wano ugenze walingo oyanjula ensonga n'ogamba ku kya family planning nti otandikira mu masomero tekyandibadde kibi era tetusobola kuvaayo nnyo kukiwakanya bwembanga mmwe abatukulembera kye mulabye naye muntu tobuvunaanyizibwa okusomesa abo be mugenda okiteekamu kubanga mu mateeka ne buba busawo nze Duncan sisobola keera kwa nti nyweri eddagala nga ndikunywesa ku kifuba tekikkirizibwa era tosobola gwe okukeera ku makya n'okkirizisa muntu kintu kya bujjanjabi kukikola ku pisto nedda guba musango nze bwe nkeera ku makya n'enzijanjaba omuntu nga takkiriza bw'akeera ku makya nampabe nanga nti musawo Kitonsa Kojja Kitonsa yanfuusinze okunywa eddagala nga sirirwedde ogwo musango okujjako omuntu agenda okwogera kino be bantu abasinga obungi Duncan be tulaba ne yeerimbika mu kintu nga si kyateekeddwa okubeera olw'okuba nti nno mwana wa gundi amanyi ne gundi amanyi nanzizika wano nga tasoose kusoma protocols nga tasoose kusoma mateeka gakwasaganya na kintu ekyo kyayingiddemu kubanga okeera kuba kyanoga nti ŋŋenda kukuba empiso muzeeyo oli nga ndi musawo oteekeddwa okubanga muzeeyi akkiriza kyova olaba ne bw'oba olina ekirwadde nga kikubala embirizi ne bagamba bagenda kukulongoosa bw'otateekako omukono tebakusala tebasobola kubanga kiri mu mateeka oteekeddwa okukkiriza okukola ekyo ekintu kye mba ŋŋenda okukola nga weesaliddewo kasa kibanga kikwata ku bulamu bwo nga kya bujjanjabi katwera bwe banaakeera ku makya mpozi nga bwe kiri nti abaana be bagamba okutandisa obuntu obwo baba tebannaba kutuuka kwesalirawo anti omuzadde yateekeddwa okukkiriza era ku mwana ekyokubiri omwana ono gwotadde mu family planning golowooza kirowoozo ki kyomuwadde tomutumye kwiga danga kati by the way bino ebintu kankubuulire Duncan buli kintu kyonna buli nteekateeka ya gavumenti yonna eteekeddwa okusooka okubaawo n'okusomesebwa okumala eri bannayuganda ne bannansi naffe abazadde abazaala abaana abawala abo tusooke tutegeere bulungi ki obukirimu bwe tumala okutegeera obulungi obukirimu kijja kunnyanguira nnyo okukwata omwana wange omuga nti mira akawe kaako ng'etteeka bwe litandise okuba nti bwe terinaba wandoza ekyo tukiyita tutya liba bbago terinayisibwa terinafuuka tteeka naye ebbago lisooka ne lijja ne liteesebwako tusaba nti mu palamenti mulimu abazadde bajja kusooka nabo bategeere abaana baffe singa banaakola ekintu ffe kye tutamanyi outcomes ze ziriwa okitegeera outcomes ze ziriwa ebina tulina osooka okubitunuulira nga tetunaba kuwa baana baffe eddagala kyova olaba nti ne bwe kuba kugemesa basooka ne bajja ne basomesa
tetugenda kugema abaana ABCD ne babasomesa singa ono batogemeseddwa kino kyekivaamu bino tetukugemye bino byebivaamu bino tumaze okukugema ojja kubeera ng'oyisibwa bwoti muzadde n'amanya nti nafunye okusomesebwa ku kigenda mu maaso okugemesebwa ku mwana so ne wano nga tebannabaddiisa yadde oddifuula ebbago yadde oddifuula etteeka basooke bakole kye bayita okusomesa bannansi kwekyo ki kye baleeta bamale okulaba views ne reactions eziri mu bannansi then basooke bapushinga ekintu ekigende mu parliament. Kojja kinja okubu omwana ono bwe mugamba nti ngenda kuba emisa family basi mutumye kugenda era tuba tutandisizza n'obuseegu ng'obudde bukyali omwana aba teyeefiira yagamba nti after all sigenda kufuna lubuto ng'agamba kaŋŋende nkole byenkola ki byenjagala kino kiyinza okutuyambako okukendeeza ku nzaala y'abaana ne kiyongeza leeti ya HIV kubanga okimanyi bulungi nti ebintu ebiseera ebisinga omwana atya nnyo maama we omugamba nti ndi lubuto naye ate bamukebera ng'alina sirimu atandika ddagala n'omuzadde ayinza okulwawo okumanya ng'omwana aliena banne bamuwadde amagezi nywa eddagala kubanga abazadde tulwawo nnyo okufa ku baana baffe naye omwana waafunira olubuto nze nsobola omanya olubuto lw'omwana nga lwa mwezi ogwo oba lwa wiiki mmeka nemmanya nti kati omwana wange ono yasoba okitegeera waliwo famire emu yakozesa omukozi n'atuuka okuzaalira mu nnyumba nga famire eyo tetegedde nti omukozi waabwe ali lubuto nga bali careless okitegeera so kati ne ku muzadde asobola okumanya omwana we nti talina HIV singa abaamize bulungi eddagala lino kubanga abazadde bameka abakwata abaana baabwe namugajja tugende nkukebeze ondabe status yo bweyimiridde batono kubanga tetukyafa ku baana baffe ekonome etuleega buli kimu kituleega tetukyafa ku baana baffe tuli awo twesuuliddewo ogwa naggamba okitegeera so kati abazadde nammwe ba MP abali mu paramenti nammwe abatukulembera musooke mu kirowoozo emirundi ebiri ddala kyandibadde kya bugunjufu okukwata omwana w'emyaka 15 okutandika omunnyonnyola toyina okumira akaweka kano obutafuna lubuto ye kati biki bye tuba tumukubire olubuto naffe nga tetumanyi nti lwa kifaananyi nti oyimirira li erina okuba ekifaananyi kye mwana n'afuna olubuto tukimanyi tuliyita mu kwegadanga tutandise omusindika ebirowoozo bye mu kwegadanga ku myaka 15 kubanga gwe omutangidde ofuna olubuto ate nga twandirowoozezza nti gavumenti yandikitandikidde ku myaka nga 18 okudda waggulu okitegeera kubanga nakifumitiriza munengamba nti omwana wange ku myaka 15 okumutwala omukuba akayisaako tokyetaaga olina ebigambo by'omunnyonnyola olina by'ogenda okumunnyonnyola n'omugaa nti munnange kino tukuba akayiso lwa kino naye omwana gwoba nti emyaka 15 omwana nga tali herese bulungi myaka 15 tanomugamba ekintu nti omuntu akola sex n'afuna olubuto okitegeera emyaka 15 mba nkyayina ensonyi ku mwana wange emyaka 15 mba nkyayina ensonyi kwegamba mba nkyatya n'okulaga omwana wange nti omuntu ajjamu empale nga tagenda kufuuyisa okitegeera so tutunuulire nnyo ebintu bino n'abantu abaleeta amateeka agafaanaganako bwati n'abantu abatunuza olaba nali kye nakugamba nti President Museveni ayinza obba bino ebintu ebimu nebimusanga mu ofiisi ye naye bantu ki bano gwe bootaddewo okuliidinga otandika okuteekamu embeera eno bano abantu si bazadde nalabanga ku bintu ebiyamba eggwanga ebyabaana okukyalira ensiko baminisita abamu bavaayo ne bagamba si bituufu kaakati njagala ne ku kyakapiiruzi kano tubasaba nammwe baminisita atera okuvaayo ku kyokukyalira ensiko okw'abaana ne muteekawo embeera ne kwena ensonga muteekeewo embeera kubanga abaana betugamba okwekuuma obutafuna mbuto mu constitution ya Uganda abatannakula aba akyali mwana muto nga n'ezo ensonga tuzimusuubira zitunulamu bagamba empisa oluusi eyinza okuba nga erina obuzibu bweleeta ku muntu kitegeera nti omwana tandisa kubanga myaka 15 kitegeeza omwaka olina omukuba ki anti nze nakugamba ddankane buli kintu kyonna ne gana amazzi gonywa
buli kintu kyonna kirina obulabe ku bulamu bw'omuntu okuva ku mmere gy'olidde kyobalaba nti amu tuli emmere ne zikola obutwa noga nti nagenze ne banzijjanjaba kubanga emmere yakoze obutwa mu mubiri n'amazzi gano buli kintu kyonna situgambye nti obuntu obuyina obulabe ku bulamu bw'abantu no naye buli kintu kyonna kirina obulabe singa oba okikozesezza bubi nga tosoose kusomesebwa kirina risks zekikola ki zekireeta singa tosoose kusomesebwa so nze nsaba nti buli mbeera yonna tusooke kubasomesa bategeere nga bwe twagamba nti covid yajja ne batusomesa nti covid bweba teweegemesezza kino na kino na kino na kino na kino na kino n'abantu musooke kusomesa mukwate mu masomero mugende mufune ba senior women babeerayo mu masomero asomese okwate senior woman ali mu department ki nti eno somesa abaana abo bookiikirira obabuulire naye kyannaku nnyo era kigenda kuba kya buswavu nga tukedde ku makya ng'omwana wa myaka 15 avudde ku ssomero akomyewo akugambye nti taata oba maama bangemye obutafuna lubuto nzaale nga sizaala bulungi ku myaka 15 kyannaku era wano we mbagambira nti mwe lwakuba abasinga obungi bayibuli n'ebyawandiikibwa mubisoma kyefuula nnenge mwabivaako ne tuli mu nkomerero enkomerero yatuuka ddaddankane anti ebimu ku bitulagisa nti enkomerero etuuse twagamba nti abakazi baliyitanga obwereere olwaleero omukazi omuwunjulamuko katono ng'oli kapale ka munda oluusi nga tekalinamu weebale nnyo ekyokubiri abakazi mbusimanyi batiriboosa kati ne tufuna n'abayimbi bano aba tikitooko nabe ne bajja ne bakubira ennyimba mbu batiriboota bayiikayiika n'omusanga ng'omukazi alina amabina manene naye nga tegali mu mpale kubanga owulira nti influence eriwo yakutiriboosa n'omusanga nga atiriboosezza amabina agatali mu mpale ekyo kimu ku kikulaga nti tuli mu nkomerero baliyita obwereere abasajja baliganza basajja bannaabwe tudisikasinga ku bisiyaga eyo ke kabonero akalaga nti tuli mu nkomerero okitegeera abantu baliyita obwereere abasajja baliganza basajja bannaabwe tuli mu nkomerero kati tulabye bino tugenda kutandika kwewumbawumba kubanga ddyo tteeka ligenda kujja abasajja tebakwata ku kintu ne kitagguka ng'ogamba omwana w'emyaka 15 nti njagala ozaala empolampola naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti okuzaala mu bitendera mutuyita okuzaala musajja kwebaka na mukazi ogenda kitunuza mu mwana w'emyaka 15 nti oteekeddwa mu maaso gy'ojja ogenda kwebaka n'omukazi kati mbuulira kubanga ebimu ku birungi ffe mbusiraamu bye tuyina okubanga ejja naye ebanzigule oyingira mu mulyango ogw'essanyu omwana wo kwe kufumbira nga bikira naye gwe omutandise ku myaka 15 omulaze nti beegatta n'okwegatta omuntu n'afuna olubuto naye ng'ezimu ku mpeera kufa abazadde ze tusuubira ofuna ye omwana wange okufumbirawo wa myaka 25 oba wa myaka 15 n'afumbirwa nga bikira vaginite ye ekyaliko emiryango gyaffe gy'omujjana gibeera emiggule tutuule ku myanjo tunaatuulawo tutya ng'omukubi akayisa ak'obutazaala ak'ekizaala ggumba ng'ali ku myaka 15 dankane oyinza oba tonafuna mwana muwala ŋŋamba atuuse okubanga etteeka lino liri tutandikira okukola nga batandikira ku ye neffe tubalina tulina omwana emyaka 15 ng'olwaleero bwe tuwulira bino twatandika dde okukaaba ku mitima nati bwe linaabateeka nga lizze lijja kujja ejja kubanga national ID ng'omanye abantu beteeka lye baateekawo nti oba tegemesezza ku covid-19 tojjukira togenda kulinnya nnyonyi onoobeera mu Uganda okanga totambudde kitegeeza olina okuba ne covid certificate kijja kutuuka nga tteeka ng'omwana tagenda tutuula bibuuzo nga talina certificate eyo okitegeera abanga baleke bafune embuto nanti kaakati n'ekigendwa kikyatulemye otegeera kikyatulemye kubanga bajja kugamba nti ennaku zino abaana beeyongedde ofuna embuto nga bato beba abeeyagalidde abaffe bagenda myaka 23 tebalina mbuto bakyalina mbeerera kati tutunuulire bazadde enkuza y'abaana
ngetunalowooza ku bino tunulye ku nkuza y'abaana onfuna bulungi so ebintu bino tukyabiraba ng'ebyokusaaga simanyi oba omuntu eyakiyisizza mu kamwa n'akipulaninga kijje ye si muzadde tetumanyi oba omuntu yakipulaninze ne kijja omanyi kati nze kankubuulireko Dankani waliwo kagundi akatambula ku tikitoko kati nti nze ku mwana seeka ye yakoogera nze ku mwana ndeka buli kimu naye nga bw'okawula akantu ekatambula kyekituufu naffe ku baana utulesa buli kimu ne tufa ku baana baffe kubanga ffe abasinga obungi tumanyi olabirira abaana nze Dankani nina mutabani wange ayagala nnyo okuyimba era namulaga nemuga nti nsobola okukikukolera ne mmuleeta najja n'ayimbayo ennyimba mmeka ne mugaa kati nkwagaza first grade bw'omala okugikuba nga kola oluyimba olw'okumeka ali eyo asoma akuuka jjembe taata yansuubiza oluyimba nga nkoze first grade so ezo ezibya ebintu byetuzimba mbaana baffe namukolerayo 2 ne mulaga nti osobola okuyimba naye sikwagala kati saawa eno nkwagala ng'omaze okunkolera first grade. Okay. Oli kumi media nsonga zetutematema ndine Kojja Kitonsa kubanga tuyisamu ku byo biki byetaaga okubanga owulira nabyo biki ebikwata kwa muna ebikuzimba gwe abiwuliriza webale nnyo webale ddala Kojja tewabuuza no ku bantu tetwatanisinga twayitidde eri mu nsonga z'abaana manyi kankubuulire Dankani abalabi baffe abami media munansonyiwa tutandikiddeko sayidi eyo nga bwomanyi nti ogw'omuzadde buluma owulira embeera egenda mu maaso bwetyo nga ogenda kutandika ffe tetubagaana kukendeeza ku nzaala y'abantu naye tutandikidde ku myaka ki tutandikire ku myaka egyesalirawo tutandikire ku myaka egituyamba be basinga obungi kati bannange mwagale ebyenfuna nga mulumirirwa n'abazadde ngaffe ffe tetumanyi mmwe baana bammwe bo bayinza n'obbanga ebyo tebibakwatako naye ffe abaffe abaana baffe ab'ekinaku abaana baffe betwekulizza mbugubi tukuzizza abaana baffe ensi ezimu omwana olumuzaala ng'afuna inshuwalensi nga mutandika omulabirira ffe bagamba nti baana ba gavumenti tubayamba buyambi okitegeera baana baffe tubakuzizza kubanga tulina ne betukuzizza mu bulumi nga ne ssente school fees tumujja mu malooni omwana wo n'asobola okukola ebibuuzo ate nga ne looni muziteekamu interest kubanga ezo institutions zammwe nga muziteekamu ne interest kitegeeza bwe mba nga nnoonya looni school fees w'omwana gwe mumpadde miliyoni 10 nga nziza 14 omwana aba wange musooke mujje mutusomese obulungi obukirimu musooke mujje mutusomese bikimmwe bye muluubiridde so si kukeera ku makya kutowa order awo nvuddewo era saagala kuddamu kuwulira nsonga yonna nga mutuyisaamu amaaso naffe tuli bantu ffe tukola gavumenti okubeerawo n'amateeka gaayo kati musooke mugatusomese tukole ki tugamanye mujjanjaba abaana bafa mubakozese bye mubakozesezza nga tuli aweya naawe yakireese sookoddeyo osoma obusawo mbutuufu omuntu aganye okumujjanjaba tebamujjanjaba mu mateeka g'obusawo tuyanza Kojja mu programu eno yennyini mulimu yabuuzizza Kojja obutiiti bulina mugaso ki nabyabuuza nti obutiiti bwameka Kojja alla obutiiti olyose n'obwogerako kyekyokuzanyisa ky'abasajja ekisookerwako mwe mugenda ne mugaa nti abasajja amaanyi gaabagwako temubakuliyetingiddewo byakuzanyisa naga nti sekisi bwongo osanga omukyala teyakyalira nsiko kimala osanga omukyala talina katiiti omusajja n'anoonya buli wakwata akwata ku mubiri mwereere naye omusajja ebyokuzanyisa bye ebisookerwako ekisooka katiiti ekyokubiri balongo era abakyala mbenkalejinganye ebibabalimbalima mbu simanyi okusika tekulina kyekuyamba ekyo mulimba omukyala yenna omutuufu oteekeddwa okukyalira ensiko nabagamba yinki 3 n'olugalo lulaba lulamba era zeezo tezisukka yinki 3 edugalo neberwa luwanvu luti luba lwa yinki mmeka
era ziwere 3 gwe ddayo opime baga nti omukyalo olina okusika omukyala nga alina engalo ng'olugalo lwa muzeeyi era ziri inchi 3 gwe teekako olabe teri alina inchi ezi8 za lugalo lwero olugalo lulamba kati nze kankulage kino inchi 3 gwe genda opime bino ebiseera eno inchi 1 zino 2 zino 3 tewali alulina nga lusukkawo era abakyala twakugamba nti kati kankulage nti era gyakoma okuwanvuwa n'ennyama eri okuwabo kati lwasikasika kitu kya cover plate abikkawo kyobola ennaku zino abakyala tetukyabawa birabo ne bwe munyiiga ne bwonkuba omugongo nnyingira lwansonga nti okusika temukufoolowinze edda omukyala betwasomesanga okusika yasikanga naggalawo oba tomuwadde kirabo kyakusabye tojja kuyingira kyobola bulimba lwedda twagambanga nti okuyingira ennyumba osooka kukonkona naye kati tukonkone kuki kubanga tusanga wali open naffe wetusanga twebbikayo bwebbisi ate ennaku zino abakyala basambye nnyo emipiira omusanga yasambako neono yani alani ate nga yomu yasamba ne bukayo saka kati alani ne bukayo saka wayise wabaawo enjawulo ati nga gojja omusanga yakanyula alandi ate nga gojja bukayo saka nga naawe osamba bakusanga n'ebigere bikkiridde nga nazino CBS pawesa zeegaba ozimanyi anti CBS pawesa ine egundi eyo ey'okwekulaakulanya egaba ensigo zanads mbadde manti tokamanyako kati nazo osanga zikkiridde kyobola ennaku zino abaami bakomplaininga nti oba abakazi ennaku zino kiki ate abakazi oza bakyabijjumbira anti yo omukazi ennaku zino takyasanyusa musajja mukazi afuna kyamanya nti Kitonsa bwensula naye ekiro kimu ampa ssente oba asanze wateredde oba tewateredde byanfuna kubanga omuntu abeera ku byenfuna tabeera kyekimu n'omuntu oli ayina ekigendererwa abakyala ennaku zino babyanfuna kyovula bw'osanga omukyala nga yenna tayeefuddeeko edda ng'omukyala bw'aba agenda ku miitingi omuntu wabangawo ebintu bye yatunuuliranga yakwatanga tulina akaddo twakayitanga kannabbugira nakwata kannabbugira nateekamu akajjampuli nateekamu ekibwankulata ne bw'aba baddemu ne ka infection kagenda ne kati ennaku zino omwana akuwa noddayo ate noomira antibiotics n'ogenda n'ofuna eddagala lya infection naye ng'ekiro kimu kyoba nti ennaku zino abakyala bakomplaininga nti abaami baffe batulekawo bakyabalekawo nnyo lwansonga nti ajja kusula naawe ekiro kimu afune ekirwadde ajja kusula naawe ekiro kimu addeyo anyiga amabwa ng'omukalabudde ajja kusula naawe ennaku 2 addeyo afune kwegamba abakyala tufeeyo nnyo okwefaako nabaga nti okwejjanjaba lweya lwa mu nnyindo gwe omukyala bw'okeera ku makya kuba n'asammuka omusajja n'akeera ku makya n'akwesumuzo ky'emmotoka gwe ofunamu sinze Kitonsa akuyisa okumunywa okitegeera abasajja baalookinga tuli mulembe abasama bagenda kujja kyova olaba nnakoze woofiisi ey'aba corporate waliwo abantu bange abamu akubira essimu naga nti Kojja saagala kujja mu bantu bakoledde woofiisi kubanga asobola okujja woofiisi nagikoledde ddala omanyi na compound nene ewange emize yagimanyi compound yange kati nataddewo woofiisi mugenda nga kujjanga mmwe abantu abatayagala nnyo bantu kuba mugenda kunsanganga wange nawo woofiisi yamwe yaba corporate erimu buli kimu erimu ebyuma erimu buli kimu erimu obujjanjabi buli kimu era buli lunaku ewange kati nvaawo essaawa 7 ogw'emisana kera mu woofiisi yange mbaako bendabirawo n'ekintu kino lwaki nakikoze bwe ntyo tina abantu benzize nzijanjaba abantu abanga abavunaanyizibwa najja nakwesimu nasigala mu mmotoka n'atakweyabiza bulungi nina abakyala bange naga nti Kojja nzija naye omwami wange wa buvunaanyizibwa banandaba obajja mukubira essimu kati nabakoledde woofiisi eri wange kasotuka ku Sentema Road ng'onkubira essimu Sentema Road olaba wano lawundi y'amasanafu express lawundi y'amasanafu awo bwekasonkwasana Kojja kikopuleeti jangwe wakawendi Kojja kikopuleeti jangwe wakawendi ninga eddwaliro lyaffe Mmengo weeriri
terikyuse ebyuma byonna weebiri na buli kimu ne saavisi yonna weeri naye nigambye nti abantu bange kasobola ogamba nti nze saagala kujja mu lujjudde ng'ojja ng'ondaba so nammwe abakyala abali emujja kugamba nti kati nganze nja ku example kati nganze muli basire kwini b'e Kampala kasina kagende nja sangayo n'omusajja nga nti akantu kenkanona wano ng'onkubira essimu oba ng'ojja mu inbox yange ku ssimu yange eya personal gye nabawa simu ya personal simu yange eyo private yange nze ngikwata bw'okuba essimu nze ngikwata WhatsApp nze nkuddamu eri 0759 100 200 essimu eyo 0759 100 200 essimu eyo jangu ku inbox yange ojje waka oli baba bweru wagwanga ngayita ali mutuukako bulungi nnyo ate bwe mbeera muno mu kibuga naye nga mbeera busy naawe eri kutuukako tuyina door-to-door service eyawano e Kampala tuyina n'ey'e Bulaaya tuyina kampani yaffe tushipingira bulungi ebintu nyinza obutagimenya wano kubanga teyaba wadde kalango naye gwe mukimanye ti ebintu bikutuukako n'abakoze order ebintu bibiri mu kkubo bijja nammwe ababifunye mukiraba nti buli kimu kitambula bulungi nnyo bibatuuseeko nina mukwano gwange ali bweru yaŋŋamba ngambira kojja najja ku kyeyo ng'amaanyi ngalina naye maze ku kyeyo emyaka kati giringa 7 naku zino wemba ntutteko nnyo dakiika ziba nnyamba mumaliriza olwo okuddamu ate Duncan empaayo eddakiika 2 zokka kino kigende ku byabulamu kankubuulireko ekimu ku bulamu bwaffe ekitundu ku bulamu bwaffe ye diet endya gy'olyamu yekuleetera okuba omulamu kino kya byabulamu abantu bangi nnyo bafunye diabetes naye nga kivudde ku mmere gye balya abantu bangi nnyo bafunye pressure nga kivudde ku mmere gye balya abantu bangi nnyo bafunye hormonal imbalancing nga kiva ku mmere gye balya emmere ne environment kikulu nnyo kati bannange abo batabani bange ne bawala bange abali mu diaspora abali mu byeyo abali ebweru w'eggwanga omuntu ava wano ng'ali ejjuuni lye nga ne sandali kyatonya atuuka eri alya jjuuni kazi omuntu ava wano ng'ali ettooke lye nga ne gundi likyatonya atuuka eri adda kuki ku ttooke kaze erinnyogoze omuntu ava wano ng'ali ennyama ye nga baakagibaaga kati nze nnina ekizibu nze sirya nnyama esuzeewo era oli n'ajinguza n'egitusaka nga nsuzeewo bwe nzijja ndya naye matereke nze nga baakagijjako akambe bwe bati ntokoseza ndye sirya nnyama esuzeewo kati n'abantu be batwejje bali naye ng'ajja kugirya olw'okuba nti nno ki yembeera bano abazungu obalaba azaala omwana we nage kano kagenzeeko mu lusawo katono azaala omwana we bw'amuzaala n'agenda nakola gye tuyita blood chemistry bw'akola blood chemistry n'amala n'ajja n'afuna ab'emmere n'abalagaliza tusezomugaa nti ajja kulya kino na kino na kino na kino na kino n'atalyamu kintu kyonna kimuleetera allergy mu musaayi naye ffe tetubikola ebyo tulya buli kitweriira kyobola leero kikwanguyira nnyo omuntu okuva naga nti ku myaka 15 tugenda bateekanga ku kizaala ggumba lwaki tobulamu bwaffe tetubuvalyuwinga nnyo naye nga bo betwesiba kasooka n'akola gye tuyita blood chemistry n'astading omusaayi gw'omwana we n'amanya ne byateekeddwa okulya ojja kusanga omungereza ng'ali myaka 23 nga gw'oli myaka 38 ng'akusinga okuba erethi nga nti balimba kikulu naye nga si mukulu nga gy'emyaka gye lwansonga nti yastadinga ebintu ebyetaaga obulamu bw'okutambula obulungi so nno ebintu ebyo tubyogerako byabulamu emboozi eno bwekunyumira nabyo tobireka nabyo birowoozeeko kumi media kwetuli nga tukyatambula ne Kojja manyi mbeera ne Kojja ebintu byaffe tubikwata mpola nga tubiwa obudde osobola obitegeera ggwe ayagala okuyiga n'okutegeera Kojja wangi ebyagudde ku mugagga munnammwe nze siri mugagga nze kyekintu bantu be bakyogera nze sivangayo nenkola statement nti ndi mugagga era nange nsaba busabi Allah anfuula omugagga kubanga abantu abasinga obungi tetutegeera kigambo kuba mugagga nakubaamu nakasente byawukana kale kyagudde ku mugagga w'e Masaka omukulu Lwasa
abadde mukome Luzira avuddeyo na kulwa leero anga kigambibwa nti abadde abanjibwa milioni 18 emboozi zibadde mu matu g'abantu ababuuza ddala Omugagga bamusaba tole milioni 18 kyekisooka ekyokubiri ne bagamba nti Omugagga abana emikwano gye nga baki ne wabeera 10 sente zo lisobola kulema kutwaza muntu ate nga bagaba zimubanjiriza kumpi oba mwaka oba emyezi emeka simanyi nze nja kukyogerako bwe nti okusookera ddala nze nga omuntu sakisanyukidde okubanga Lwasa agenze mu kkomera era kino kigende eri abasajja ffenna tewabaayo avaayo n'afuna essanyu nti Lwasa yabadde mu kkomera just kyetuyinza okwogerako oba okukomplainingako nti ebbanga eryo lyonna okutuuka okumuyingiza ekkomera lwaki tewabaddewo kopistooko kuba omusango gubadde mu kooti kizibu nnyo weetuukira okusalawo nti bagende bakusibe ku ssente olw'ebbanja kibeera kivudde mu kubeera nti mu buntu kubanga ekkooti ne bekubanja miliyoni 10 n'oleetako miliyoni 2 n'obalaga nti nnoonya bo balina engeri gye basobola okwogerezeganyaamu n'omuntu oyo akubanja n'ogenda n'onoonya ssente kuba mu kkomera teriiyo mirimu teriiyo era bwe bakusiba kitegeeza gwe oli ajja kukkiriza asaavinga ekibonerezo kye y'oluvannyuma aveeyo okitegeera kati wano we wali obunafu nti lwaki yagumiikiriza ebbanga eryo ne lituuka n'atuuka n'okutwalibwa mu kkooti nga tayogeddeeko n'abantu banne kubanga okubulwa ssente etteeka okitegeera naye bw'obuliddwa ssente okominikeetinze ne banno kubanga Duncan nakugamba nti kibi n'abakazi kino kirina kudda ku saidi y'abakazi nkyogera nnyo so okubanga okwana omukazi naga kyenja okukukola yokufukira ggwe n'omufaliso ojja kugula mupya n'otuukayo nga tasobola dde okukutula essuuka eyaki nga tasobola yadde okutobya kasaviyeti kano naye nga wali mu kumukwana olwokuba badde akujubisa otye okubagana omanye nti omuntu gwe naye wa kitalo nnyo akkanga yakufukira noga nti ŋŋenda gakuyira mu kirevu yonna okitegeera nokambide mu dduuka ngule yakaveera n'otuukayo n'omukuba n'omukongokako bukumbu nga tayiye yadde nga tekuliiko yadde akavuddeyo okitegeera so kati n'abantu bano betulaba mu mawulire oluusi nze ngenda ne ŋŋamba abantu nti ne bw'ofunanga mukyala nga girlfriend n'avaayo n'akuteeka mu mawulire ne baba bakutaddemu mu mbeera ya mukwano nga yakwagala gobanga embaata eyo yes n'okwana omukazi n'avaayo n'ayagala kukuzimbira mu mawulire gobanga embaata eyo kati kankubuulira akantu ako okalaba nze obulamu bwange ke kantu kensinga okutya okitegeera kajja omwana najja n'akuteeka mu mawulire n'akuzimba ekintu ky'otali n'akujja mu bulamu bwo obuli private n'akuleeta mu bulamu obw'olukale bantu batono nnyo abasobola okukitegeera nadde ebigere 3 emabega abasinga obungi asigala mu kamera nga atulimba ekyo ekiriwo naye kamera eyo ogiraba ekintu kyonna ky'otunula n'oyogeramu tekisobola kudda mabega okujja ate tekisobola kiba kigenze kati oluusi mukadde waffe ono nze nja muyita mukadde wange kuba be bantu abamu be nnakulanga neegonga nga bakozi ate nga balina ekitiibwa naye ekyasuula ekitiibwa kya mukadde waffe ono bakazi oyogedde ku kyabakazi neŋŋamba nti oba ebizibu ssaawa zino ebitomera muganda waffe oba engeri gyabadde akozesa ennyo abakazi ab'enjawulo nga kuluna mu biseera bino alina bwe yakozesaamu nga tyanaaba kyogo bulungi kino kankubuulire mwenna abavubuka abandabeere mwe mwewaane nti nze olunaku nsuula bana gyoko mu basuula abana naawe ogwa oyajja nabaana nti nze nsuula basatu emisana n'ensuza omu mu abo b'osudde beweewaana nti mbamegga era mwe mugenda naawe okuva agenda okkumegga gwe bamegge nabo bajja kkumegga
kati kyekiri ku mukadde waffe Lwasa yabamegga nabo bali mu kukola ki mu kumumegga. Kankubuulire mmwe muva ku nnono mbwe simanye ekisiraani tekiriiyo. Alo ebisiraani gyebiri sayidi zombi mu basajja ne mu bakazi. Nammwe abakazi olina omusajja akukwana emikisa gyo gyonna ne gikomaawo. Saate eriyo omusajja nga akudeetingako budezi nga buli akudeetinze ofuna emikisa. Okitegeera? So kati ebisiraani gyebiri. Era nammwe abagagga abali yabakyamegguza megguza ono megguza oli megguza ono megguza oli. Mukyerinde kino kigenda kujja. Kubanga omukyala yaddaabiriza ensawo y'omwami tawuzi na mpiso omukisa gwe gutereza ebintu ensawo yo nebeera mu ssente. Era kati kino kikyali kituuza. Omanyi bagamba nti ekigudde ku Walukaga Sebata teyafuna tulo. Lwe basiba Walukaga akayimba ko kalinyo statement eri nnyo mu kayimba ka Walukaga nkaagala nnyo. Tikino ekigudde ku Walukaga ne Sebata teyeebaka kwolwo bakola akayimba ako. Kati kino kigudde ku Lwasa eyo first phase. Mulinde second phase. Mwagale bakazi bammwe tetunnakigaanako naye weegendereze beerako n'omusingi kwoba megguliza. Kakasa nti wennaamala okumegguza Leema nja kgenda ate nkole ki neegololeka ebisiraani. Anti bo bamanyi nti byaggwayo. Ebisiraani tebinnaggwa, ebisiraani gyebiri. Munaabe ekyogo gwe bomegguza ng'onaaba ku kyogo bomegguza ng'onaaba ku kyogo okwewala ebyo ebintu. Kyova olaba nti Mukama Katonda yatuwa emiti ebibala ebikoola n'agamba nti ebeere emmere yaffe libeere eddagala lyaffe. Kitegeeza tulina odyeyambisa ne Katonda yakyogerako. Yakimanya nti bino ebintu mu environment mwebiri. N'abiteekawo n'atuterawo omuddo n'emmere n'ebibala. Ebeere emmere yaffe libeere eddagala lyaffe. Katulyeyambise bulungi ng'eddagala. Obadde n'abakazi 6 mu kiro mu mwezi gumu. Lwaki teweeyozaako ko? Okitegeera? Golooza bakulese kyekimu. Ng'ovudde nekkokyo tebakulese kyekimu mu by'omukisa. Ne gundi yo bagigaziyiza urethrayo. Be bolaba bafuna ale prostate. Ajjamunazamuna atuuka n'amala empewo atuuka n'amala amazzi agatannakula. Okitegeera? So muzeeyi yamalako amazzi agatanakula. Bagamalira ddala. Wiiki muzeeyi yali mu bakazi 10. Mu mbeera eno tugenda kusaasira mukadde waffe Emmanuel Lwasa olw'ebizibu ebyakutuukako. Kuba buli muntu yali anoonyeza ku ssente eno embeera esobola omutuukako kubanga bw'oba olina ssente osobola okubaako ebintu by'okola naye ate ye ssente bwe biggalawo esobola obutakuwooninga. So ebyo byonna nga tebinnajja asookaddemu ye revising nzaani omutuufu ow'olwaleero. Kubanga kankubuulire leero tumubalanga omwami Emmanuel Lwasa era nalabye bannamawulire abamu nga bawandiise ekigambo site tayikuuni asuze mu luzira kibi. Naffe abantu betufuula mikwano gyake. Olwaleero Dankane bw'ogamba Kojja Kitonsa nti omugagga Kojja Kitonsa asuze mu kkomera obeera onsimira bunnya nti nammanja tagenda kuzikiza kuba amanyi ndi muki ndi mugagga. Na bino bye tudda mu mawulire ne tutunula mu kamera ne twejubisa ne twesudiya ne twetuuma ekyo kye tutali. Kubanga abantu basinga obungi tebayawula serebu na famous. Okitegeera? Abantu bajalaga nti nze ndi serebu. Kati buli weeyita serebu obulamu bwogenda okulivinga buli era nabo buli serebu buli expensive. Buli weeyita omugagga n'aba nakuyamba bakudduka.
Ntegeera nze abantu abaga tajja alina mu kasente ekyo alina mu kasente nedda nze siri mugagga ekyo nkibabuulira nze bw'abanga omwana wange akyasomera ku ssomero bansindikira message ya school fees saagala mumpite mugagga naye nze kye muba mumpita nti ndi mugabi Duncan esobola okuba n'emitwalo 2 nenkumenyerako 15 nenzikuwa okitegeera naye lwakuba nti ffe tulina mentality era osanga ne namawulire abamu abatayagaliza Uganda yaffe genda mu maaso ng'ayintaviewinga omuntu ow'omutima omugabi ng'amugamba nti omugagga olw'okuba ayagala amuwe okitegeera naye kino ekintu kigenda eri muntu yenna buli maatu mwenna abatunula mu kamera kye bateekeddwa okuyita nze mumpite nti nina omutima omugabi ekyo si kyewakana nze ne balina emitwalo 2 nsobola okukuwa naye tekinfuula mugagga kinfuula mugabi so kati tuyinza okudda wano nga ffe Lwasa tumulaba ng'omugagga naye nga muki nga mugabi era bw'ovaayo ne weeyita omugagga ekyo kikyamu ayinza okuba badde akyeyita olw'okuba nti mwamuteeka mawulire g'atategeera kubanga ekyamazima yo kamera tagimanyi era nsaba ne ku mulundi twali tumanyi yazaala gundi twali tumanyi yazaala Akira mubanga ba Luganda Akira mwono twali tumanyi ba Luganda anyway omanyi okufaanana si Luganda buli muntu ali mu kifaananyi kya munne era Katonda yatonda omuntu ye mu kifaananyi ekyo naye waliwo omuntu gw'osanga nga musajja waga nti Katonda yatonda omusajja n'osaba n'ogaa nti basinga yamuteekako akantu k'abakyala mulimu abantu abamu abatasaana kubeera basajja nga si basajja ekimala kankubuulire ffe fena tubeera mu kamera naye buli lw'oyogereramu ekintu ekityoboola omuntu omulala kitegeeza oba okozesezza bubi akantu kange oteekeddwa okwogera ekintu nga at least oli mu mbeera ewabula olwero nze ndabye buli muntu yenna azza okukomentinga ku Lwasa mutyobodde naye nze sigenda mutyoboola nze kyeŋŋenda omusaba asooka akuba ebigere 3 emabega yeebake kyabugazi ng'omusajja ng'ali yekka addemu ategeere nzaani yezze bujja oluvannyuma akomewo mu kamera ategeeze abantu nzaani omutuufu okitegeera naye bw'anaabeera mu kamera ng'agamba ndi mugagga n'ekyo kye nawulidde ayogera nti simanyi kuba nina interview emu gye nalabye gye yakoze nti ye yasayininga contract neetambulako omwezi gumu ku medium neetambulako omwezi gumu ate ne bamubanja ssente zonna okitegeera kubanga singa kyabadde kituufu nze kankubuulira mazima nga kyekituufu nga si kulimba ffenna tulina contract ku ma radio ku ma TV ku maki naye nga contract ezo twasayininga za myaka 3 nitukozesako emyezi 6 teri muntu asobola kukusasuza airtime gw'otakozesezza okitegeera teri muntu asobola kukusasuza teri muntu asobola kukubanja product gyatatunze kitegeeza omuntu okubanja wakkiriza product eyo neetundwa okitegeera bw'obanga wakkiriza product eyo neetundwa kitegeeza oyina ogisasulira era ebyo muga nsimanyi bankwatidde bwerere no nze nangidde emyaka 15 ku mpewo nakalangira emyaka 15 kozi mwanganya okukuba emmeeza sigenda gikuba nakalangira emyaka 15 nabitegedde bannaye mu nsonyiwe neetonda ku lw'okukuba emmeeza naye nange olumu kiba kinkakatako okukuba emmeeza temuwulira muntu n'abagamba nti tokola kino ne musigala nga mukikoze kyenva mulaba olumu nkuba emmeeza ne kuno sigenda kugikuba mu nsonyiwe naye ffenna oba mwenna abali eyo abantu ababeera ennyo mu kamera ne mweyita ekyo kye mutali ne mukyetuuma nokyetuuma ndi mugagga naffe abababanja oba naffe ababakolera tugenda baseeranga kubanga tukakasa nti betukolera muzirina kati mwe mufeekinga obulamu bwammwe ng'ebizibu bibeetuumako
okitegedde so kati mwami Lwasa ku nsonga eno advice gye nnyinza okukuwa nze sigenda kukuvuma ng'abantu abebaze bakuvuma bakwogerako obubi simanyi wali weeraga wali okola kinno nze ebbanga lyemmaze mu kamera ne mawulire nkimanyi ebeera urban excitement kati gwe vaati ku muntu abadde Masaka nga kamera ze Kampala ze zimunoonya nga lwaki taafuna olwalo bagaita batya amaala ago so kati olwalo yalo olwo luveeko urban excitement gy'olina gizikize kubanga kino ky'oli olwaleero Katonda yakitegeera nti ojja kukiba emyaka 10 emabega kikozese buki bulungi kozesa feemuyo bulungi kozesa akadde Katonda kakuwadde ng'oli mulamu bulungi kozesa emikwano gy'olina bulungi kozesa eŋŋanda zo bulungi ffe be mulaba tulina ebizibu ewaka ffe be mulaba abantu tulina ebizibu ewaka naye sisobola kuvayo n'embiraga society abandaba abo boolaba abasirisa abasajja ab'obuvunaanyizibwa balina ebizibu ewaka naye tebasobola kuvayo embiraga society ekyokubiri abasajja balina ssente Dankani gwe buli lwalaba omuntu ng'avunaga nti nina ssente oyo mwavu asooka kubanga ssente teyina mumwa ssente eri mbikolwa okitegeera naye buli lwolaba omuntu ng'avunaga ze nina ssente oyo ye mwavu akola ki namba emu buli lwolaba omuntu ng'avuddeyo n'agamba nti nina ssente oyo ye mujjega akyasoose omuntu omugezi tayogera kyali omugwagwa yayogera kyali yayogera kyali yeyetuuma abo bonna bemusanga mu mabala ne babatiisatiisa mu nze ndi mbega si mbega bw'afuna omukwano ne DPC w'oku kitundu n'aba ng'amuleekingira abazannya mata ng'ayambala ekyobwambega mbega omutuufu tasobola kuvaayo ne yeerangira kati Lwasa tumulabanga eyeefuula mbega ku bulamu bwe yajja n'atuga nti ndi mbega ku bulamu bwe ne tumubega tebamukutte yabadde nazo kati taddamu kweyita kyakola ki kyatali naye nakino kigende eri abamubanja mumusaasire bwe ziba sente zinnaggwendera muzimusonyiwe mumutegedde tali bulungi mumusonyiwe bwe wabawo akasente akasigadde nsaba balooya be nnalabye bataata omulamuzi eyagumusalidde kiri abadde yeerimba bwerimbi mumusonyiwe akasente wanga waliwo akasobodde okuvaayo mu mutima mulungi tugende naako temumuteeka ku wanted mumuleke ne wabaayo omuntu omulala yenna ng'amubanja obusente obutonotono bu miliyoni 3 mu miliyoni 5 nsabye jaawe bwe babaayo mumusaasire biri byonna nga bwe mbagambye nti wawo kye tuyita urban excitement bano bamuzeeyi be bamukozesa ensobi ne bamutunuzaamu kamera ne bamwogeza nga tanneeteekateeka mumusaasire era bamwogeza tanneetuuka eno kamera si ya buli muntu era sabira nnyo omuntu awangaalidde mu kamera ng'agibeeramu buli lunaku ng'agyogereramu nga tanneekolako lugambo tubasaba bannange abamubanja mumusaasire nga bwe mulaba nti bali abavuddeko baleeseko kye baleese mukwate ekyo ate nsaba okusaba kwange mukutuuse wonna gye kuli abeeri abantu bonna buli abanja Lwasa obadde olina akasente k'omubanja musooke mumulinde astabilizinge kubanga olwaleero stress gy'alina asobola okusangibwa mu nju nga yeetuze kubanga yafeekinga obulamu. Fake life always a very expensive. Chobola badanka nonsanga wali mukakubo nga nsaza chapati n'ebijanjalo nongamba kojja lwaki olidde wa nonzani nange mbali omanajibu okitegeera chobola bonsanga wali mu lukubo lwaffe nga ntumize ekikomando nonga nedda kojja nga nti no olona ko tubalitambudde bwe lwalutambudde
Oshegera nti leero nsobola okuba leero nsobola okulya emmere ennungi oshegera naye nze omanyi nze nina moto yange bwe nva waka ngenda kubonaona emitwalo 5 bwe giggwawo songerako ne bwojja nga gwani tagwani kati awo lwakuba mu nti ekiratoma nti bw'oba oze n'emitwalo 5 olw'okuba olaba nti ziweddewo n'oddamu n'onoonya ne kuzenkya okitegeera nyingi zayo si bweri ate tolabanga Kitonsa ng'anywedde kyayo ono naawe noga nti nange kyayi musobola nkanywedde wano ku climax kagumu kitundu sigumu kitundu kati naawe era nze kyensonze nsabye mazzi okitegeera kubanga nze mbaddemu n'ebiri gyange okitegeera kaakati mwenna abali eyo abadde babanja mutabani wange ono namuyita dda ojje twogeremu ng'abantu nagamba nti omuzungu alina akagera akagamba nti never judge a book by its cover. Oyinza okulaba otubiri tuno noga nti talina ki talina kyaŋŋamba naye nga nkirina okitegeera nkirina gwe janguuko twogeremu bwogezi tulabe kubanga bino katemba gwolimu buno bukamera tububaddemu ebbanga eriwera tumanye ebizibu ebibulimu n'ebirungi ebibulimu nakugamba nga yakajja kati nze kankubuulire singa Lwasa yali yeeyisa bulungi nga ne ba ekisibe abeeyisizaako bulungi olwaleero Lwasa alina ekisa amusinga ssente gw'omwogedde okitegeera ng'asobola okumweyimirira ne kkooti n'esalawo neega nti kadde bweru naye olw'okuba nti basajja mmwe muyina embeera ezityobola abakazi olw'okuba mufunyemu obutakkaanya n'omwanika obuziina bwe ne babakyayira ddala ku mitima ne babawanda n'obbawanda ne bakolimira n'obbakolimira kambabuulire omukazi ddogo kati nze kankubuulire kamwe abakazi kambawe eddogo bano abasajja bano ababeepankirako nga wamuwa ku bijanjaalo byo bw'atandika okumanyira bikubemu kaba n'amaziga nga bw'obikubamu oluyi alyoka alabe bw'ayota n'omusana nze nagamba nabatanzi sirika gwe mukubire mu kigambo namuga gwe mukubire bukubizi mu kigambo anti obadde okimuwa n'omutima gwo gwonna yayagadde kwanika kutyoboola kimukubiremu omugee nti oli kiraba namuga ate butotya n'akataayi tekajja kusala gwe gimukubiremu baba omugee oli kiraba muzanyisa bano abakazi batuleka bulesi mukazi akukubira munnabunya n'otagala ekyalo kyonna babaleka bulesi kubanga Katonda yabawa eddogo liri awo siba akabina ke n'akapale ke n'ettama lye nga wansi we wali eddogo lye ajikuba mukubinaga addanka n'oyo ku kiwato kye mbadde munyenyeza ku mazzi ge muyiridde ampisizza bw'atyo kale ali kiraba oli ku media kwetambula ne Kojja Kitonsa kanze njo babuulira amazima abasigadde babalimba basajja mmwe ne mubonaabona naye nga ba ex bammwe be bagikubamu ne gubaakira kubanga olaba ewonya muliro olaba ewonya muliro gwekera ku machawe eyo kye omuliro gukwokye akwatamu nkwate n'agubuza ebyo byonna ddagala liri awo anoga nti wali ddogaawo dankane kati bino nze mbabuulira mpa omuzindaalo bino nze mbabuulira mujja kumanyira abaana baffe abawala ng'ate bagenda kubajja mu bunnya mujja kumanyira abaana baffe abawala naye nga babeesonyiwa bwesonyiimu okubeera obulungi wamma baana bange ab'obuwala mujje mu inbox oba ab'ebulenzi temujja nze omusajja ng'oyisa bubi omukazi oliwadde babutajja mu inbox yange naye ate ero nkakatako okujja kubanga abakyala baagala ntikko okay toyanza tuli ku media kwetambulira ne Kojja Kitonsa tematema embeera tusoma twogera bwe tusomesa bwe muyiga abasobola okubanga buyiga omanyi ne mu kibiina siwuli omuntu yayiganga ate buli omu yagambanga yo subject sijagala kyobola ba institution zateekawo liteeke tuba totegedde ddamu weetegereze okay Kojja nga gye tusembayo nayo omukulu Swakibutwa wamulabyeko naye banenze mwagala twogere ku oyo omwana nze saagala kwogera ku bantu batali bakozi katono nnyo kenjagala oyisaawo era si kanene nnyo wamulabyeko zali yamukute n'amutwala ne bagenda okulaba ku Diamond Platinum bagenze bambi
kyakalabira bulungi abaana mu kusiibula abaana bakabya amaziga bamugamba anko ogenze akitegeera kino suubira jogo lya Zali oba ye ng'omuntu sooka otegeere Zali ali ki mu bulamu bwa Shakibu kinjagala omanyi kubanga bino ebintu nze nakugamba Dankani lwobeera omunafu ojoogwa buli lwobeera omunafu gumira okujooga kati bino byonna bye tulaba Shakibu bunafu bwe bumuleetera okujooga teri mukazi gw'olabirira ng'olina sse ku mukazi n'akujooga ffenna tuyagadde ku bakazi nga bazaala abaana ebbali n'omuganda toddamu okulinnya ew'omusajja yakuzaalamu omwana omukazi n'atalinnyayo ng'okola ebintu bino wammanga ng'oweerera omwana w'omusajja w'omukazi gwe wamusanga naye ng'omugulira engoye ng'omuwadde aw'okusula ng'oteekiza obuvunaanyizibwa bwo nga taata w'omwana oyo gwe wasanga n'omukazi kati bwebeera ng'ebyo ebintu tobisobola omukazi waddemba okuddayo n'anasukulu fiizi w'omwana kati ye Shakibu nanti kati Shakibu balina omumuteerawo embeera nze kankubuulire buli lw'oyawukana n'omusajja omusajja n'asigala ng'akyasobola okukubira essimu nti jangu olabe ku mwana n'ogenda aba akyasobola okukugamba nti mpaako okitegeera era kati bino olaba kati olaba eno swimming pool ng'eno nsobola okukwata Shakibu bamukwata ne bamuleka ku swimming pool n'abaana eri waggulu ne gukojja tuli ku discussions z'abaana obwedde baku discussions z'abaana nga ye wali amalako ng'atemako eyiye kati ng'ono anti amanyi bulungi kamanyi bulungi olera abaana era nze kankubuulire kati lwakwa nti Zali ensobi gye yakola alabika okubeera ne Shakibu yakikola mbusungu kubanga nze kankubuulire abakyala nga Zali bazibu okufuna abasajja nga Bakitonsa kati nze ononfuga ki nze ndi musajja mukozi nze mmanyi okukola onombeezaawo nti simanyi kubegundi nze bwemba ngenze wabbakuli kuba kusiima kwange naye sijja kugenda wabbakuli teeka nsasulwe nze okugenda wabbakuli kuba kusiima kwange okitegeera kitegeeza ate nammwe abakyala nabagamba nti ebyo mwetiiyula muti mbu omusajja agivuba okuva eno mabina wansi ajambuse si yenkuba y'ebbakuli engwa y'ebbakuli yanjawulo nakuga nti tukozesa safeesi ya waggulu yokka kyobola abakyala mbagamba musike sika ebintu ebi sika abalongo sike n'ekijanjaalo kati gwe ebbakuli ejja kukunyumira naye omukyala alina ekiwompogoma ky'ekinnya temuliimu kintu kyonna ate gwe ŋŋamba nti ngwe ebbakuli kubanga tumanyi futures zakugwamu bbakuli sinnaba kugenda nkyali wantu awo era ebintu ebireetedde Shakibu bino ebizibu byonna kubanga si musajja mukozi okitegeera singa yali musajja mukozi gwe ŋŋambye omwogerako nze singa saamwogeddeko sira tomulese singa nakusiibudde dda okitegeera naye ekireetedde obuzibu Shakibu munafu okitegeera era kankubuulira olwaleero Shakibu wazali afumbira ku maanyi g'abaseeka si ye choice ya Zali entuufu si ye choice ya Zali entuufu naye olwokuba nti Shakibu tavamba seeka kati amukwatidde obwongera ne Zali atuukawo n'agamba nti amwayinomo nti naye kituufu okitegeera kati omusajja atandise omukola mu layini amutadde mu layini amusuddemu eri so abantu abafaanana nga Shakibu sijja bagaana gye bamikisa gyammwe naye abavubuka nva waggulu nga mbakubiriza nti kola nnyo ofune choice y'omukazi gw'olina nze nabagamba nti olunaku lw'engenda okwesonyiwa Shakibu nga Zali ali lubuto lwe bw'anaaba tannafuna lubuto lwe bakyakukozesa nnyo bakyakukozesa nnyo okyalera abaana okyamuwerekerako Tanzania nga bagenda omumukola okyamukunyiza empale ze okitegeera okyamukiisinga amabina ebifaananyi bye tulaba ng'omukuba kiisi ku bubina tabikola lwakwagala oli kyalaba ku social media nga kimusanyusa egundi yeweeri tukiyita tutya
gundi yeweeri ey'okuzannyisa tena yeweeri bw'alabanga ebyokujagolinga nti bajagolinga okugulu ne kugenda mu bbanga ng'ayita teddy bear ye ng'emujagolinga bunafu kyobola Duncan nze emamba nnyo bano abasajja abavubuka mukole tosobola kunkombya kabina tosobola kuntwala wa musajja munnange nendera abaana bakyali ba musajja munnange nga nina amaanyi agakola naawe bakuzaalire ate nezali naye abeere wa kisa oli omwana muto muzaalire omwana naawe mulage ku laavu y'omwana nga musaayi gwe naye omulaga laavu y'omwana ku musaayi gwa musajja munne tetugaana abantu abamu bajja kiraba bubi neffe ng'abazadde kituluma okitegeera manyanga mutabani wo Shakibu mutabani wo omanye abazadde mmwe omukazi atuwaayo akasente omukazi alabiridde omwana simanyi atutteko maama mu nnyonyi simanyi akoze eki ebyo ne Katonda bw'abanga yakukubira ekkubo ng'ojja kulinnya ku nnyonyi omwana wo ne bwaba talirinnyiddde mu bino bintu bya kiseegu ogirinnya okitegeera nze kankubuulire nakerako ku makya ng'ennyonyi ezo tuziraba mu bbanga ne ŋŋamba ndigirinnya ne mbuuza ssente mmeka ezirinnya ennyonyi ne baŋŋamba ssente nnyingi nnyo oteekwa okuba ng'oli mukozi ne ŋŋamba bwe kiri nti nentandika okukola paka bwe naziweza ennyonyi nze nninnya ennyonyi nga ngenze kulya ku ssente zange era Duncan esabiranga nnyo omwana wo bw'aba mulenzi abeere mukozi kubanga omuntu omukozi aba ne choice asobokera ku makyanaga kati Shakibu alina ne style ezimu ze yavaako ate nga abasajja tunyumirwa nnyo okubeera wansi abakazi ne batutuulako ate omuntu akulabira asobola okukutuulako nga nti ssebo tooka jangu waggulu nze Kojja Kitonsa jabbaagaliza akadde ak'essanyu tubeere ku media naye nga temwerabira okwejjanjaba bwe buwangaazi wano mbanzize kunyumyamu kuba naye munansonyiwa byenjogedde obubi Duncan yabimbuuzizza Duncan yabimbuuzizza naye bwabimbuuzizza nange ne ŋŋamba kambyogereko so eddwaliro lyaffe lisangibwa Mmengo opposite ne Muteesa wano Royal University zijjanjabisa eddagala ery'obutonde nzijanjaba endwadde ez'enjawulo nziramu okujjukiza abaami bange abali ebweru ku kyeyo tugenda mu December sizoni y'abasama comeback nabateeregeteka ka package weekali mu aba VIP nabaguliddeyo office eri wange waka jangu buzi maka gange otuulo oyogeremu nange buli kyuma weekiri bujjanjabi weebuli tubeere nga tunyumyamukko era essimu ngibaddiramu jangu mu inbox yange essimu eri 0759 00 200 0759 00 200 wewe nekinsesezza kyenjo tandikirako olunaddako. Okay, Duncan ako program y'olwaleero mbadde Kojja Kitonsa ku program ennungi gwagiraba nawe atulaba manyi mumanya nti onyumirwa ate era ofunamu ekyokuyiga labanga bw'oyiga nga bw'onyumirwa buli kimu kisobola okuba nga kitambula bulungi. Tuli ku climax akafa akalungi akanyuma tulamu oba oyagala kuwummuza ku birowoozo jangu owuge swimming pool weri nja kutuulangako wano bwe gubadde gusoose okujjako lwaki bulijjo omuntu nze eri waggulu nandi tuba tuli mu kusoma nedda era wano ne biology physics biki byonna binyumirawo abaana abobuwala nalage ddala era mwetegereze kamera eyo kubanga obedda kameramaani ensinga obedda tateredde nze ngenze kale climax gwayagala ka sauna yagala okuwuga jangu ate soft drink webuli na buno obwabadayas buno obukuba ne bukujjamu ebirowoozo nabo bubeerawo buli kimu abaana baweereza ka service keeko akalungi ali ku kamera bamuyita muzeeyi mbadde Duncan olunaku olwaleero tusinkane wiiki ejja akumata 10 mpeera mbeere bulungi.